Weewaawo kati abawagizi b'NRM mu disitulikiti y'e Kayunga bo bano batongozza kampeyini ya jjajja Tova ku Kkampeyini era ne beeyama okulaba ng'okulonda okujja Pulezidenti Museveni akalulu akawangulira waggulu. Kampeyini ya jjajja Tova ku Kkampeyini aba NRM bagitongoleza Budaali mu ggombolola y'Ebbaale mu disitulikiti y'e Kayunga mu maka ga ssentebe wa NRM. Moses Kalisa Kalangwa ku mukolo ogwetabiddwako omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buvanjuba. Captain Mike Mukula akulira woofiisi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM Hajjati Hadija Namyalo n'abalala. Kwetabyeko abakulembeze ab'ensikirano bana okubadde Ssaabanyala Beeka Kimeze, Emorimori wa Teeso, omukuka w'Abagisu n'abalala. Wasoosewo okusaba okukulembeddwa mu bannaddiini era nga Kalangwa yeebazizza bonna abamuwagira mu mbaga mawuuno gye yakola mu Desemba w'omwaka oguwedde ng'agattibwa ne munne Florence Kirabo. Kalangwa yeeyamye ne banne bwe bali ku lukiiko nti bakulwana waakiri okufiirawo okulaba nga NRM ewangulira waggulu akalulu mu kulonda okujja. Captain Mike Mukula agambye nti emyaka 37 egya NRM ne Pulezidenti Museveni baafubye okulaba ng'emirembe gibukala mu ggwanga n'emiriraano. Nga lino ku myaka 34 emirembe era ku ekyo mirembe twagala okuteesa ddala okuva mu Buvanjuba okuserengesa ddala ku Southern Uganda mweno Buvanjuba okuserengesa ddala mu Western yonna Uganda eri peaceful. Ate ye Hajjati Namyalo agambye nti enkola ya jjajja Tova ku Kkampeyini eruubirira okukumira Pulezidenti Museveni mu kalulu era n'asaba Bannayuganda beeyambise okubeerawo kwe okukolerera obugagga. Twagala tukwataganire wamu ne chairman wammwe nammwe mwennyini abantu aba bulijjo mutuyambeko abazzukulu tubanje gavumenti eno tetusaba tubanja. Saul Wokulira yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.